Musajja wa Gen. Museveni, Gen. Kayihura nga yakulirako poliisi y'eggwanga ateereddwa olunaku olwaleero. Nsonga ki ezimujjereseza emisango ze ngenda okuba nga nkuwa. Naye njagala tujjukire nti eggwanga lino likonfusinga abantu abategeera. Twagoberera bulungi omusango gwa Kayihura, naye kkooti bw'ebadde emuta emisango egyatwaza Kayihura, emisango egyo ate si gye baleese olwaleero nga bamuggyako. Kinajjukirwa nti Kayihura musajja ono yaliko IGP ng'akulira poliisi y'eggwanga Uganda. Mu biseera we yakulira poliisi, mujjukira mwami Museveni ekigambo kye yayogera nti poliisi ejjudde kawuukuumi. Era bagenda ne bakola sache wa Kayihura ng'ebimu ku bibatutteyo kulaba kiki eky'amaanyi kyayina ewuwe. Batugamba bazuulayo obuuma obuwuliriza amaloboozi nga gavumenti tebumanyiiko. Ne batugamba basangayo emmundu ezitali mu mateeka. Era nga batugamba nti Gen. Kayihura yali ateekateeka okulaba ng'ayiiya engeri gy'amaamamulako gavumenti ya mwami Museveni. Y'ensonga lwaki bamukwata mavumbavumba ne bamuddusa. Era munajjukira abajjukira obulungi akabinja ka bodaboda 2010 we kaabeerera n'amaanyi kaali ku maanyi ga Kayihura. Era nga batugamba nti Kayihura yali alikuluutinga abavubuka abato ng'abateeka mu poliisi, nga bayingiza poliisi mu ngeri y'okuweza emmundu n'okulaba bw'anaatandika oba oliawo enteekateeka z'okujja eyali mukama we oba mukama we olunaku olwaleero mu buyinza nga ye mwami Museveni. Lwaki nkuleetedde ebintu by'emabega bino? Njagala tumanye bulungi biva luddawa. Lwaki oba oliawo Gen. Kayihura bamukwata ne bamuteeka luddawa ne bamuteeka munda mu poliisi, ne bamusiba. Olwaleero nga kkooti y'amagye emaze okawaŋŋamula nti emuggyeko emisango egibadde gimuvunaanibwa. Kiki ekiri emabega wa zino ensonga ze ngenda okutuukako? Mbaanirizaako mwenna gye musinziira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwenna mbaanirizaako. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo kuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Njagala kubeebazaako abankuumi akaseera kesibaddeewo, tubadde bizeko ku mukyalo eyo, naye nakomyewo baweereza. Abampeereza message mwebale nnyo, mwebalire ddala, nsiima. Kiraga nti oba oliawo bwe mba siriiwo abantu bangi bambi mubeerawo ne munnoonya. Njagala kubeebazaako ensusso. Mu ngeri emu njagala bategeeza nti abatuteekamu ssente ye Kawuka Derrick Investments, mu ngeri emu Alihira Holdings Uganda Limited bakabaka, mukwano gwange mu kuzimba amayumba, okola toyi eziri ku mulembe, amazzi mu nnyumba n'amasannyalaze mu njuyo. Bonna banoonyeeko mukwano gwange. Aji Abudungabo n'omulombi wa Dduwa munoonyeeko takuba nsaasi, akozesa krani okusobola okuba nga akutaasa ebizibu eby'enjawulo. Kale njagala kuba nga ntandikira wano. Nga sinnaba kuba nga ngenda wala, njagala kuba nga nkuyisaako mu ggwanga erya Gabon. Eggwanga erya Gabon emberenge eyagaze dda. Ampuliriza mu ggwanga erya Gabon, pulezidenti waayo ebintu byamutabukidde dda, kubanga bamuggye dda mu ntebe gye yabadde abbiddemu akalulu n'okkunakuna n'akunakuna. Eggwanga erya Gabon wakayita ennaku mbale ddala. Yes, ennaku mbale nga bagenze mu kalulu aka pulezidenti. Akalulu kano kagenze okukomekkerezebwa nga pulezidenti wa Gabon musajja mukulu akawangudde bulungi. Amagye gaaganye. Era bwe twogerera olunaku olwaleero amagye geddiza obuyinza. Okusinziira katambi kengendo okuwaawo kengendo okuzannyiraawo, wadde tekali mu lulimi lwotegeera bulungi, naye njagala okulaga nti bannamagye bamaze okuvaayo ne bategeeza eggwanga nti beddiza obuyinza mu butongole. Era ne pulezidenti bamulina. Kale nno amagye ga wano simanyi amagye ga wano
ne gageza gakwata ekirabo ekifaanana bwe kityo bannaye. Ngamba genda mu comment section nokeera ku makya obikkula essimu yo ne bagamba nti amagye ammaniya ne Musajja Jimmy ebintu ebimu biveeko byesonyiwe. But kankuwa katambi ka president wa Gabon olabe bannamagye engeri gye beeswanta. N'ekirala kino ngenda kisembyayo. Teriyo Gen awamba ekyo tebakulimba. Teriyo Gen awamba bajeno baba batuuka. Emmotoka bamuwa, buli kimu bakimuwa, ne senta bajeno tebawamba. Bano abavubuka abato wansi eno be bawamba lefutinanti simanya kano. Kati nammwe munoonyeyo ku bakkano babayambe. Omutaanoonye bakkano ne mutunuulira bajeno baba babijjulo nga n'embuto zibali mu mannyo. Kale kankuwa katambi kano. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence, and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu... Okay. Mukwano gwange mpuliriza njagala tugende buterevu mu mboozi ya Kayihura wali nabadde nkuwa ekifaananyi ku kiki tugenda okubanga tuwogerako olunaku olwaleero. Njagala kutegeezako mukwano gwange military court freeze ex police boss Gen.Kayihura. Amawulire gano gafulumye essaawa zibadde 8 zennyini. Bwe batyo poliisi amagye kooti y'amagye ebadde emaze okubanga ejjako yaliko senkulu wa poliisi Kayihura Edward. Eno nno kivudde ku bintu bye batugambye nti oba oliawo ono yakwatibwa abadde avunaanibwa munnange okulemererwa okubanga protectinga materials ez'olutalo oba oliawo olwali mu Rwanda side zeeyo. Kyesimanyi Rwanda ne wano kozi yes kituufu wamma Rwanda Kagame yalwanirako wano bwe baamala okulwana ate ne bagenda eri. So kisoboka naye issue yange teri wano. Issue yange eri luddawa eri ku misango egiteesezza Kayihura. Yes, state ye yali evunaana Kayihura state. Naye ebimu ku bivunaanibwa ku byali bivunaanibwa Kayihura oba oliawo singa abadde muntu mulala oba yandigenze na kalaba. Kubanga okuvuganya mwami Museveni wano musango. Ne wano batulaze nti ku bye baali boogerako tewali kye bamuvunaanye tekizze na mu kkooti. Era okusinziira ku katambi ka musajja mukulu Kayihura yeebazizza nnyo mukulu munne mwami Museveni n'amugamba asiimye nnyo okubanga asobodde okulaba nti ddala talina musango n'amuggyako emisango. Naye omuntu atalina misango kooti y'ensi yonna n'amawanga nga America, Bungereza ne banywanyi bagamba bano bateebwako dda sanctions. Era eno story nagibakolera n'enjibawa wadde nga Kayihura olwaleero Gen. Museveni agamba nti ali free wabula international mawanga ag'abakyeruppe go gagamba ono y'omu ku babadde balinyirira eddembe ly'Abannayuganda naddala ekiseera we yabeerera ne office. Batulugunyanga Bannayuganda, bakubanga Bannayuganda awamu n'okubabbiikiriza ebintu oba oliawo ebitali bituufu. Kati olwaleero
era nga nja kujjukiza nti mwami Museveni yaliko mu ggwanga erya America mu lukiiko lwali lutuumiddwa USA African Leader Summit. Mwami Museveni n'ayimirira n'awa ensonga eno n'agamba nti oba oliawo musajja we bandibadde bamuta olw'ensonga nti avunaanibwa byabufuzi wabula emisango gye bamuvunaana tegiriiyo. Era nja kujjukira omusajja mukulu oba baali bamuyita Mark Newman, I think, yayimirira n'amugamba nti mwami musajja mukulu okujjako ng'oyagala tumwongereko bwongezi sanctions. Naye oyo omusajja y'omu ku batulugunyiza bannayuganda ne babaliisa n'akakanja. Mwami Museveni yali adifendinga. Dwaki yali adifendinga? Munywanyi we Kayihura ye musajja avunaanyizibwa ku kufulumya embuzi okuzifulumya mu Uganda nga zigenda wabweru w'eggwanga. Kakitegeeza akatale kaba kafa. Akatale kaba kafa. Akatale katya nti bw'aba tatwala mu Europe abange yeesazeeko. Kati mwami Museveni yali akubira musajja we paasi abagambo waayo omusajja mumugyeko lo atambuze ensonga ze. Naye nga bano abasajja sijja kuyisaawo nnyo byange, naye nga oba oliawo n'ebikolobero bingi. Olwaleero bamuggyeko emisango era ali free. Okusinziira katambi ke ngendo okuwa yeebazizza nnyo. State yemuggyeko emisango. Kale Kayihura. Njagala nkuwa akatambi kano then tulabe kye tuzzaako. Kankuwa akatambi kano aka Edward Kale Kayihura. The accused person, and my lord, this is evidenced by a duly signed nolle prosequi from the Director of Prosecutions, dated 30th of August 2023. My lord, it's upon those premises that we pray that the charges against the accused person be withdrawn. So pray, my lord. From the Director of Prosecutions, the state has withdrawn the case and you are accordingly set free. I wish you all the best, General. Esanyu y'enjawulo kubanga olwaleero General Court Martial y'amagye entadde ezudde nga sirina omusango. Nebaza nnyo omukulembeze waffe n'abakulembeze b'eggye lyaffe okulaba nti bantadde. Ebirala mujja kubiwulira mu Okay.